agenze n'agiggulawo President Museveni nanyiize kubanga mukwano gwe Kagame yakamenya chaki kakaaga e Rwanda okuva mu Kamafure yazimba ekkanisa n'azimba ekkanisa ngeri agimenye kati mukwano gwe amenya amakanisa eri Rwanda kakaaga agamenya nakati amenya ate kaakati gwe mukwano gwe ate otongoza kkanisa tonnamwebuuzaako kimenyisa gali mbadde manya ate gwe wandisanyuse busanyusi nti president wawana anti asooka amubuuze kwe ekkanisa yamenyebwa dda anti Kagame si Katonda good Museveni ye Katonda sajja omutegedde Lawrence kubanze ate president bajja n'ato taguddewo kati yaguddewo kanisa yaguddewo kizimbe yandisoose kubanja Pentagon abantu gye basonze nga nange natwalayo keyboard yange nga njagala ekube muki mu Pentagon watwalako keyboard ku Pentagon Uganda yange omuliro gwali munze nga neesunga okubaako emboozi ya Pentagon ekusanga wa okubaako kyempa mukama ne ngamba bano abantu basaaga nze njagala keyboard walina keyboard mu studio wa enjiri ekusanga nti tuzimbe ki nze kuzimba kwaliise kunkolera naye nga njagala bweggwa keyboard yange ebeekubibwa muki ebeekubibwenga mu kanisa kyempadde nga ndaba kyempadde mukama n'okwata keyboard n'ogitwala naye ati mpulira simanyi mwongereeko simanyi tebinnaba simanyi bibadde bitya ate nti okuddayo okubanja keyboard kale kyenva ngamba olabika otya kireva jjembwa kireva nedda kati kankubeewo nnyaawo buli yatwalayo ekintu kyategere nti waliwo Katonda ow'amazima atayagala biweebwayo kubanga ayogera mu mala kinagamba saddaaka n'ebyo ebiweebwayo tebyandirekeddwa okuweebwayo kubanga birimu okujjukiza ekibi buli lunaku buli mwaka to make remember the devil. Biki ebikushokinze guno omwaka n'essuubi lyo ne lirijja we lyali okukakkana ku nsonga za kutegeerera ddala amazima nti we are the temple of God. Kwe kutegeerera ddala amazima wejjusa okuwayo keyboard yo singa wakitegeera kati nti gwe tempo ya Katonda wandibadde owayo keyboard yo singa oba osisinkanye omu ku basumba tugende musumba Bujingo tugambe Kakande tugambe Kakayanja oyinza mugamba bigambo kinga omutunudde mu kamera mu maaso bwoti ekitandikirwako omugamba Mukama waffe Yesu Kristo yeebazibwe magamba amiina nga mugamba ekyagano okuwulira abantu enjiri entuufu. Where did the Bible go wrong? As far as drugs are concerned, oyinza musaba ki the honest kusaba kuba yakwegambidde obimwegambire. Kyena ndi mugambye okukendeza naye ate of course kyendi mu kulaba akendeza. Yes. Abadde akendeza ki? Enjaga. Okusindika essaala eno omufuzi yenna ali mu byobufuzi nga takwata byolagira omuggyeko mu bwangu bw'ekitalo ate wabanga akola bulungi omutere. Nana Herbal Mouthwash ly'eddagala ettuufu lye nnakakasa mu kujjanjaba endwadde z'amannyo. Amannyo gakuluma bw'ossaayo ekyokya oba ekinnyogo gagasanyalala bw'osenya ovaamu olusaayisaayi oba ogayiza ludda lumu. Senyesa Nana naye weegendereza abafere tebakuguza kappa mu kkutiya. Musange mu famasi zonna. Nana yakakasibwa National Drug Authority. It's Friday. This Friday. Sauce. What's behind all this excitement? Gwe, would you believe if I told you that I might be having 1.3 billion Uganda shillings in this bag? Bana. What's this? Who are you going to call? Hello, my son. How are you? Uncle. You listened and judged too quickly. All I have in this bag is a Powerball jackpot ticket. Oh,
So it's just a ticket, not money. This puts at a chance to win 1.3 billion when you match 5 lucky balls plus 1 Powerball, and it could be anyone. Why are you behaving like you have the money? Are you forgetting that no one has to be rich in this family before the people of my house? Actually, this is for everyone. And you yourself, you could win. And the bit about it, if no one wins the jackpot, the 100 million that must be won rolls down to anyone that matched more numbers than the rest. Oh, okay. So how do I play? Just now, star 278 hash. Ojja kunzitira bwerere. Ah. Osinzira okuba nga ate otulaba subscribinga ku mukutu guno osobole okuba nga ate ofuna videos ezifaanagana bwe ziti. Olugendo luno tugenda wa Clever J, abantu balagibwa Clever J tulaga nze ndeka yeeberera eno mu kyalo agamba kadduke Kampala ali Musanga gye yaddukira. So tugenda kumukeberako omusajja tulabe agamba atya. Omusajja buli w'omukubirako agamba Yesu afuga. Obuuza ki ekiri ewo nti Yesu y'aliwo. Kati agala genda tunyumyemukko katono. Atubuulire ebintu abirabya atya Krismasi. Era alina ogenda e Bungereza awo teyagenda. Ebintu bwebi kubali eno ng'emmotoka eba ekubagana buli nga takisi enkale. Kikano wawaka ennyumba y'omukulu ng'ekulukutiddeko amazzi. Alo kyennyini omusajja yakola n'ekikomera kyukakyuka bweri mala konkona nemba obuwulu akyabwemeddemu tabuta kati mala ate okulaba ekintu ekyo gyekiyiza okukola okutambula. Omukulu ogamba otya mwetuli muzeeyi ali mukuba emiziki eno talimu akabuliriro tunyumyemu ompene ku ssente kuba omanyi omusajja bw'abula aba ali ku ssente aba ali mu kulya. Tubeera ku Yesu nga tusoma byawandiikibwa. Mubeera mu byawandiikibwa wano line ku line verse ku verse. Ndeetako y'entebe. Struggle efuuse struggle buli w'obikola struggle. Twagala teekayo ku nnyimba ezisanyusa abantu baddeko. Naye ng'ogamba otya? Yesu mwerere papa tulirako wano. Ole wano nga waliwo wayitamu omusana dde wano beewati.
ate kitambule tulabe ekiyinza okuba nga kiddako mwoli muno pazi Katonda abanna bukalu Kataluko. Ono kataluko. Naye ensiko egenda ekendeera. Era nange ndaba wano atandise okubuguma wagenda waggwawo obunyogovu. Wakasiko hagenda luli abaasooka okujjako eno nga bagamba Kireva ali mu kyalo naye kati kati oli mu kibuga. Ekibuga twajja nakyo mu bwongo. Ekibuga wajja nakyo mu bwongo. Ne kikusanga. Kale mbaniriza basawo ne bannyabo tulina Kireva ono tugenda kunyumyamukko muguddeko wano ewaka. Njagala kulaba biki ebitambula bulamu buli butya tuli mu kumalako omwaka plans kizaalina n'ebifaanaganako bye tugenda batambuliramu ate akawungezi ak'olunaku olwali tuva ku Same Official. Abalala kimu bibiri banjabulira kyokera nonnoonya nkwagadde naye nga ddala kiki abaana b'ensi eno baagala biki abanditadde ensonga wakati mukama n'otemaatema ffenna ne tuwulira twagala kuba naawe 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 twazaalibwa kuba naawe Uganda twagala kuba naawe twagala kuba naawe. Sina interview gye ntandika bwe soogera ku Yesu siwulira mirembe. Buli interview dunia tijjo nakubina gamba kyekiri awo n'oŋŋamba Yesu kyekiri eyo wafu waliyo bingi nina Yesu naye gyali eba mwempulirayo mumwanyi mwanji eri ntetuukanga emwanyi tebana bakusimba eno bakyamalamu enkadde ne kakati eno wakyali emmwanyi eno gye musimba emmwanyi abantu baagala zimba mayumba kati eno waliyo bantu eno bali baagala zimba mayumba eno waliyo bantu oba waliyo emmwanyi wafu emmwanyi tambula eno waliyo abantu ugamba otya Kireva Yesu obulamu nabwo mukwasa okuva ku kivulu kyange bwe kyaggwa natandika okulaba ebintu ebitambula nga zimalayika ezimu zinneegaana ate nga ffe ne twebaza Yesu abikoze okuva lyakola ekivulu ebintu byakyukira ddala byakyuka mu bulungi mu bubi sikyasabiriza okakasa akasente weekali kati nsaba omu Yesu sinti sente bwe buzibu kumanya nnyinizo kati omala kumanya nnyinizo omala nannyiniza n'ozikwalako njagala kati kukwata ku sente practically ng'ozirinaawo kyobalaba Yesu yajja mu ntandikwa ne bamwegaana nga tebamukkiriza ate ng'ali nabo kakati nawe bweyagala zikwatako azigaba yaliwo bamukisa abakkiriza nga tebalabyeko kati bw'otuuka okwetaaga okugula ebintu nga tewali kasente n'okukkiriza nno okutaliiko bikola nako kuzibu era kituufu nnyo naye bagamba faith without action is dead. It's like just like a faith without word n'okkiriza n'omutima ate n'otayatula na kigambo okukkiriza okutaliko kigambo nako kufu ataakibadde sikategeera asoma ebyawandiikibwa ogenda kaguguga omwaka gwo gubadde gutya? Nze omwaka gwange gutwale nti Yesu omwaka gwange gutwale nti Yesu ojja laba nga tolina kyobuuza okujjawo okubuuza ekisumbu gutwale nti Yesu ekisumbu bwakitya kubanga ebyawandiikibwa bitugamba Mukama n'atuwa birungi byokka n'atatuwa bibi kale bwe nkugamba Yesu n'ebibi mba sibyogedde ndowooza mba nsimaze okusinza omwaka gwonna gutwale nti Yesu omuntu ayandagala okumumenyeramuko bwe weetunuulira Kireva gy'omanyi kakati kyebudde nkimenya nti anatuwa birungi byokka n'atatuwa bibi kitegeeza mubaddemu n'okusoomoozebwa specifically sinze kusoomoozebwa wa olw'abantu abatakkiriza nkyaguluba n'ekyawandiikibwa ekigamba temukwatibwanga bujjala abantu batali batuukirivu naye abantu bawulira ekigambo n'omubulira ng'owulira tabikwasizaako ddala enjiri y'abannabbi abawulira bamaze okunnyonnyoka bulungi mu bantu kati bategeera kimu bulimba lwaki eyo gye tuyita bagamba Kireva gye kale ate ne mu Yesu yatabukirayo ate mu Yesu nanyinyikira ddala okuva Mukama lwe yanjiwako amafuta n'antukuza nga sikyayitibwa mulokole wabula mpitibwa mulokole ddala nze gye mpita bampita mwana wa Yesu omulokole n'omulokole ddala baawukanirawo
Omulokole ddala yatukula n'akkiriza okuteekebwako akamuliro n'emikono gy'abakadde b'ekkanisa okwewa Mwoyo Mutukuvu. Asobola okunnyonnyola ensonga entuufu, asobola okuvuunulira ekigambo, asobola okugamba kuba Mukama aba ayogerako naye. Kati Katonda ayogerako naawe? Ayogera si kiseera kino kyokka n'ebbanga lyonna aludde ng'ayogera naye nze mbadde sijjanga. Kati Katonda yasemba kwogerako ddi kinaawe Clever J? Omanyi abantu ebintu bino tebabikkiriza. Yayogerako nange mu Masibo 23 lunyiriri lwa 10. Buli alyekakkanya aligulumizibwa, buli alyegulumizibwa alikakkanyizibwa. Ayogera. Yes. Nga yayogera awo. Mu kirawandiikibwa omanyi muli mu kyawandiikibwa Mukama ayogera, Yesu ayogera, Katonda ayogera, Nabbi ayogera, bw'otabyetegereza. Steady. So kitegeeza Katonda ayogera mu byawandiikibwa. Good. Era naye atugamba naffe ayagala Mukama waffe atugamba Yesu tutukuzibwe mu mazima. Ekigambo kye ge mazima. Kitegeeza obeera mu kusoma Bayibuli yo buli kaseera. Ekigambo kugambye ye mmere eva mu ggulu. Bajjajjaffe nga bakyali emmano yava, Mukama waffe atugamba baalyanga emmano yava mu ggulu ne bafa. Naye Yesu atugamba yennyini ye mmere eva mu ggulu agiryako. Bigambo ki ebirala bisinga okutambuza mu biseera byonna ddala ng'oli mu kusoomoozebwa byawandiikibwa kibi tusobola okugabanako n'abatulaba? Ekyawandiikibwa kyo kiri Yesu kubanga oba tumaze kulya Yesu tojja kumanya birala. Ebirala bannabbi abamu ababuulira enjiri babibuulira ku lw'okwegasa bo naye ate ebyawandiikibwa byo oba obisomye owulira ddala eddoboozi nga ligamba ggwe awatali gamba nti bakusosolemu nti bakubuulire kyagala owulira. Bakusosolemu bakugambe baagala wulira kino nga bw'owulira. Owulirako ekkanani awo bujinga akubuulira enjiri oba onootera okutuuka bw'oti nga owulira oyidde abamu bayidde baleetabirawo baleeta nalyoka agamba nti kale wanika paasipooti kati kubadde likutwale nebadde likutwala nalikujjako naga kati wanika paasipooti wanika waleti laputopu giwanike Mukama biwe omukisa. Naye ng'ekibadde kikutuyaayanya okutegeera kikuggyeko akulaze kati ensimbi akulaze waleti teekako ebintu bigireko bizinesi z'omulembe so ng'ate kigambo wali kibadde obadde otandise okuyingira. Sokoddemu akantu ako manyi abantu ennaku zino mu bulamu bwaffe obwa bulijjo buli we tusoberwa masinzizo kireva gye mu ndaba yeeyeebyo enkwata y'abasumba engeri gye bakwatamu ebintu ennaku zino olinga ngamba nti toli mumativu. Era siri mumativu nakyo lwa nsonga mu Matayo 23 lunyiriri lwa 13 agamba ziri basangamu abawandiisi n'Abafalisaayo kuba muggalira obwakabaka obw'omu ggulu mu maaso g'abantu mwe temuyingira ate nabwe temubaganya kola ki kuyingira. Ekyo kisomedde ebbanga ki mu Bayibuli okumanya baliwo abaggalira obwakabaka kibola bakyasaba obwakabaka bw'obujje bwajjada naye waliwo ababuggalira maaso g'abantu. Bikolwa ki bye bakola abasumba not even Pastor Bujingo in particular naye bonna yolowooza ebiggalira obwakabaka bwa Katonda nga ggwe asomye Bayibuli n'ogitegeera. Ekyo ekimu nze ndabye mu kanisa ffe waffe enjiri tugibuulira ya bwereere tugibuulira nga ya bwereere kuba Pawulo nga ateresebwa enjiri atugamba nti yamalirira okukola n'emikono gye okubuulira enjiri eno ebeere yaki ya bwereere. Naye teri makanisa gonna kati oba Kayanja yazimbye wali ku 2 Kakande yazimbye kanisa y'amaanyi kati ate Pentagon yaki Pentagon ya Katonda wa njawulo bwe baya amaanyi tugende mu eyo sokoleke kale bw'aba Kakande yazimbye kanisa gali kwoleka fena gye tuwaana gye tugamba eyo y'amaanyi nga Kakande ali mulago ku 2 Bujingo ali Makerere maire emu okuva wano ate yazimba yaki fenna twekwata ab'ekkanani. Kati ekyo kikulaga kirabika Katonda wa Bujingo wa njawulo ne Katonda wa Kakande wa njawulo ate ndowooza n'owange wa njawulo kubanga ebyawandiikibwa bitugamba ate naawe wa Bujingo waliwo ne Ssennyonga byebyo kati kitegeeza nti wa Ssennyonga wa njawulo wa Bujingo wa njawulo kati buli omu alina ofuba okulaba nga amuzimbira yeekaalu ekisinga okusolozanoza yeyimirira. Kati Jeremiah musindike mu gundi ki mu kanisa ki kale Mukama waffe ebyawandiikibwa agambye tubuulire enjiri mu bifo ebisaaniramu n'ebitasaaniramu. Owulira tubuulire enjiri mu bifo ebisaaniramu n'ebitasaaniramu. Abasajja tuweereddwa omukisa okusabira mu buli kifo.
koze na akantu kandize kankaje kubanga umanyi tukajje tukateeka ku bana abanene olumanyizo kati semu yalese kireve baagala kubaffe naye ne mbulamu baffe bwa bulijjo otambula nosanga waliwo ekkanisa worship center n'otambula mu katono ne wali waddako nosangawo ekkanisa era nze nanyiize nnyo bwe nawulidde nti muzeeyi yagenze n'agiggulawo President Museveni nanyiize kubanga mukwano gwe Kagame yakamenya church kakaaga e Rwanda okuva Mukama waffe yazimba ekkanisa n'azimba ekkanisa ng'eri agimenye kati mukwano gwe amenya amakanisa eri Rwanda kakaaga agamenya nakati amenya ate kaakati gwe mukwano gwe ate otongoza kkanisa tonnamwebuuzaako kimenyisa gali mbadde manya ate gwe wandisa nti president wawana anti asooka amubuuze kwe ekkanisa yamenyebwa dda anti Kagame si Katonda good Museveni ye Katonda ekituufu bye byawandiikibwa okutegeera ekituufu tebayigawa nga bagamba bwe lilumbibwa mukulembeze nga tatya Katonda lisinda kati nze nnyinza okukkiriza nga maze otegeera amazima nga nkiriza Jeremiah azimba ekkanisa nga n'ebyokuwulira tabimanyi kuba byawandiikibwa bigamba banaabulira batya nga tewali asoma banaabulira batya nga tebatumiddwa sikutegedde ati kati ombuzabuza yes kyembadde ndowooza nti oli musanyufu lwa Pastor Kakande okugulawo ekkanisa naye kyewandisabye nti we bwanga ffenna tukkiriza mu Katonda omu kati amakanisa gonna gaggalwe ne tusabiremu eyo kati ate ondaga nti natuli musanyufu na president kugulawo kkanisa eyo specifically kiki oyagala anti gabaddewo amangi amala tegaliiyo nawe tulinawo ekkanisa walinawo ekkanisa woba otambula waliwo ekataluko ekkanisa galinga 3 mu kifo kimu ate gonna tegakola mulimu eziba empute endala zirimu bantu 3 bwe bityo kyeva tugamba nti baba gwaka kale gwake kubanga tebaagaana owulira ebigambo byennyini ebya Mukama waffe ne basalawo batwale eby'abantu sajja omutegedde Lawrence kubanze ate ze president bajja n'ato taguddewo kati yaguddewo kanisa yaguddewo kizimbe yandisoose kubanja Pentagon abantu gye basonze nga nange natwalayo keyboard yange nga njagala ekube mu Pentagon watwalako keyboard ku Pentagon muganda yange omuliro gwali munze nga neesunga okubaako emboozi ya Pentagon ekusangawa okubaako kyempa Mukama ne ngamba bano abantu basaaga nze njagala keyboard walina keyboard mu studio wa enjiri ekusanga nti tuzimbe ki nze kuzimba kwaliise kunkolera naye nga njagala bweggwa keyboard yange ebeekubibwa muki ebeekubibwenga mu kanisa kyempadde nga ndaba kyempadde Mukama n'okwata keyboard n'ogitwala naye ati mpulira simanyi mwongereeko simanyi tebinnaba simanyi bibadde bitya ate nti okuddayo okubanja keyboard kale kyenva ngamba olabika otya kireva jjembwa kireva nedda kati kankubeewo nnyaawo buli yatwalayo ekintu kyategere nti waliwo Katonda ow'amazima atayagala biweebwayo kubanga ayogera mu mala kinagamba saddaaka n'ebyo ebiweebwayo tebyandirekeddwa okuweebwayo kubanga birimu okujjukiza ekibi buli lunaku buli mwaka to make remember the devil nze essanyu lye nnina lisinga ennaku gye nnina kuba Yesu waali kani yeekaalu kemala okuggwa keyboard yange etuule mu yeekaalu ekubwenga biki ebikushokinze guno omwaka n'essuubi lyo ne lirijja we lyali okukkakkana ku nsonga za kutegeerera ddala amazima nti we are the temple of God kwe kutegeerera ddala amazima wejjusa okuwayo keyboard yo singa wakitegeera kati nti gwe tempo ya Katonda wandibadde owayo keyboard yo era na bino singa sibyogera naye na bino mbyogera baganda bange bali abatayingira babeeko kye bawulira kali kiyinza kireva gye gwe tokkiririza kati saa zino okuleva okwoli tokkiririza mu kwegatta kuzimba yeekaalu ya Mukama kwayo sente kuyizimba yeekaalu ya Mukama nga tokyakikiririzaamu kubanga okitegere nti gwe yeekaalu yes era sikikiririzaamu kyensinga okukkiririzaamu kye kigambo kya Katonda kubanga nzudde emirimu giri ebiri egitaliimu nguzi na bubbi kuyimba na kubuulira njiri
Bayibuli egamba nti omu babiri bakuŋŋaanira nange ndibeeranga wakati waabwe. Amakanisa gonna bagamenye endowooza kyo kiwulidde. Mukiwulidde? Katono nnyo. Omu babiri bakuŋŋaanira ndibeera wakati waabwe. N'oli eyantuma. Malayo bulungi. N'oli eyantuma. Ontegedde bulungi. Kaakati awe tukuŋŋaanira olw'embeera y'obudde. Enkuba etonnya omusana gwaka. Tuba twetaaga okubyulingawo ka shelter. Awe tukuŋŋaanidde tukozeewo. Kaakati ebyo byawandiikibwawa byotandise okwogera nti tuba twakalawo ka shelter. Ye agambye bakuŋŋaana 3 oba 2 bakoola erinnya lyange bali bakosembeza nze n'oli eyantuma. Ate bishelter obijjeewa. Anka tutaddemu embeera y'obuntu. Twala eri naawe. Olabayo nange ali mu kyennyanja. Yasaba Mukama n'amuwulira waliwo shelter kimpozi. Yali mu kyennyanja. Good. Yamuwulira. Yamuwulira. Weetaagisayo shelter yonna. Weetaagayo shelter yonna okuwulirwa. Tolaba amakanisa gaveewo naye abantu babuulira ekituufu ky'amazima. Abaana bajja kusanyuka. Toyina njiri gy'olaba etambula kati saa zino Kampala. Eyo yonna nedda tekikukolera. Ekyesanyusa kye kyokka nti Mukama yalokola naye kigwanda okuwulira amazima. Amazima matono nnyo agabuulirwa. Ekyo bategeere bwe banamala okutegeera omwana w'omuti yajja okufuuka sabbiiti. Yajja okufuuka saddaaka. Sabbiiti. Okuba nti obadde okyakkiriza mu sabbiiti kati tunuulira Mukama waffe Yesu. Singa oba osisinkanye omu ku basumba tugende musumba Bugingo tugambe Kakande tugambe Kayanja oyinza mugamba bigambo kinga omutunudde mu kamera mu maaso bwoti ekitandikirwako omugamba Mukama waffe Yesu Kristo yeebazibwe. Magamba amiina. Amiina nga mugamba ekyagaana okuwulira abantu enjiri entuufu. Where did the Bible go wrong? Oli mu pastor omutunuddemu n'omugamba pastor kiki ekyagaana obbuulira enjiri entuufu. Kuba nawulirako omusumba omu ng'agamba nti nammwe simanyi yabaloga ayo ndaba nga era mukomawo naffe Mukama atugamba muddemu bagambe tibannawulira naffe Mukama atugamba muddemu bagambe ekyo kisoma muddemu bagambe mubabuulira amazima kubanga ku luzi lwa Yokaana we watandikira ekkanisa empya Mukama waffe omukyala amubuuza mpa ku mazzi nnyo n'amugamba tolina kyakusenya n'eggwanga lyo teritabagananga na ggwanga lyaffe otandika otya okusena okunywa ku mazzi ko Mukama waffe omukyala ampuliriza buli alinywa ku mazzi gano ennyonta erimuluma naye buli alinywa ku mazzi gemuwanze alifuuka ensulo y'amazzi mu ye. Kale buli ali mu kizimbe ekyo oba mizikiti oba makereziyo oba miki eyo yonna lwe oluwanvu n'ekisenya tebalina n'amagezi ago okutegeera okujjayo okutegeera Mukama waffe gali wala mpaka nga lutegedde Mukama waffe nitulyoka tufuuka ensulo. Ebisanyu byonna toyinza litegeera. Toyinza kuyitegeera. Entago ntujje tunagizimba olala. Era buli azimba kati agenda kuba oba akola kiki ali mu kutta generation yaffe eddako. Kakati enjiri gy'owulira ey'Obwakabaka amabaluwa gaweerezebwa dda mu buli kyaki amakyaki awo gonna g'olaba. Amazima bwe gajja mu Uganda yaffe ntuwulira enjiri ng'ezuukuse amakyaki gaweerezebwa amabaluwa naye baagaana okuwulira. Tebakyawuliriza kigambo kya Katonda. Beewuliriza nga bo. Kitwale. Nyokya. Faya. Owulidde? Nolowooza ebyo byoyogera kireva jja abantu banaakuwulira bagenda mu komenti bagenda gamba Katonda omulalu aki kyatugamba. Kuba Mukama waffe yatugamba tuliyitibwa balalu. Ekyo kyo kasitomayo kimanya nti Mukama waffe naye bamugamba nga naye yakyogerako. Bamugamba nti kati gwatwogera bulungi gwoliko dayimooni. Nabagamba naye siriiko dayimooni. Baana bajja gamba nti oyo mutamiivu njaga yeemwogeza. Iye era bwe ŋŋaana okunywa enjaga nga mbulira ebigambo bino mba neekwese mu bali abagamba twewombeeke kubanga twewombeeke. Babyogere senga kakati senga Bugingo lwali alina abantu abali mu byobufuzi abali mu kutereeza ensi naye ndabayo omuntu ogu ate musada. Bobi Wine. Mbalamusizzaako nnyo bannyabo ne bassebo nga nsinzidde wano ku Rosemary Beddings. Ate nga Rosemary Beddings esangibwa wano e Kasubi ku Bitaala. Rosemary Beddings nga ffenno twakuguka mu kisenge era ng'omukyala yenna ali eyo okukubiriza leka kuyingira kisenge nga nawe kennyini bwe weetunuulako teweesanyusa wabula nga teffe tulina obunayiti obulungi nga bannaye ne munno bwakutunuulako naye bannange awulira nga azzeemu amaanyi.
abaami nammwe tulina obwammwe leka kusula ng'omusota ng'ate wano eno tulina nights ennungi eri ez'abaami n'ebintu bingi nnyo bye tulina wano ku Rosemary Beddings. Ky'oba okola ennamba eri ku screen kw'oba okuba oba tusindikira ekifaananyi ku WhatsApp kyonna ky'oba weetaaze ate nga tuderivaringa Uganda wide wonna w'oba tugenda kuba nga tukutuusaako eby'omulembe eby'omutindo okuva mu Rosemary Beddings. Iye yajja n'akubuulira nalaba oli omuzeeyi yajja ku Pentagon n'agamba zino za Opagoni ninayo n'endala naye gwe muzeeyi musumba omukyalo oyo tomulaba olaba ne Yesu yalaba yasuulamu ebibiri by'eppeesa ky'ogamba gwe oyo tomulaba amulaba yeetaaga kubeerwa ne Pentagon yakuluma ennumira ddala kubanga yasooka kuluma mukama waffe yakuluma simanyi omanyi mukama waffe yagamba ekyabano bina ddala mukama waffe yagamba ekyamuleeta mu nsi muno gwe musanga balaba bafuke bazibe b'amaaso balabe olina bw'okimenyawo olina ky'ogamba waawo sinja kugamba gambawo nga weegatta ku ky'okulaba nti tuzibula abantu amaaso ku njiri mukama waffe gye yatuwa kati tuzibula balaba kubanga balowooza bakola ki balaba naye ffe tumanyi mukama waffe agenda ogenda nga bamaze okufuuka bazibe b'amaaso kale yawulira ekigambo leero takakanyiza mutima gwe mukama awulira essala z'abatukuvu be owulira nkyakaabira pulezidenti mumpeeyo ani mumpeeyo kati ate nze nina obbawa kati nze nina obbawa singa omukisa gujja wandyagadde obeeku akantu kowa ku Museveni Bobi Wine ataliiko nnyo kye yeetaaga ajjudde ekisa kya mukama naye Bobi alina ekisa kya mukama aliko ekisa kya kireva muzeeyi yeetaaga ekisa kya mukama leero mbadde na social media nga bagamba muganda we Kamili yeetaaga okubeera nga bw'omulaba nti yeetaaga okubeerwa nange we namuzeeyi yeetaaga okubeerwa awa Kamili tugenda kujjayo katono tosuna ngambye kubeerwa we siganye okulaba okubeerwa awo ntegeerawo naye njala tusooke tumalize situation y'ekkanisa eno ali tudda wa muganda yo yaggwa dda gwe onoojogerako ekkanisa yaggwa saawa zino tutudde ekkanisa etudde kuba tuli mu kwogera ku mwana wa Katonda n'erinnya lye kati abaggweera mu makanisa oba bigambo ki abaggweera ekkanani abaggweera mwanguweeko mugule bayibuli nga tezinnaggwayo kuba zaatandise badde emitwalo ena nga sinava mu muzigo kati ya mitwalo 9 musobole okwesomera ku mazima kuba mukama agambye emikono gye gyanjulizibwa okumala obudde ng'omanye ekyaneesitaaza mu alien kugamba mbw'oba omusaayi gwa Yesu gumala nakati nkyakijjukira mbw'oba bino si byamu bino bya ddala era wulira mukama waffe nga yogera yabagamba nga yekka yayogera ekigambo ng'akkaatiza ng'agamba ddala mbagamba sirabangayo yenna ayogera nabagamba ddala kuba teyalina mazima mu ye byawandiikibwa byonna yakugamba ddala mbagamba nti omutayingira mu mulyango omufunda temulina byebyo nno tutandikiddayo wakkireva nno ate munnange mbazzeeko ki olabye tandika okulaba obuzibu obuli mu Uganda yaffe naye kati jena ekkanisa esobola okutereera mu ndabayo twanguwe tujjukire lwaki eyitibwa for God and my country twanguwe bwekuba kasoboka tukakyuse kabereka for God and our country oba si kyo ne kasoli tugenda mubala kuba kati eminwe 3 egy'amatooke nusu 10 oba si kyo kati tugenda kuba ne kasoli nti empeka 3 za sente bwezi naye clever kituufu okubeera nga tunenya tujajinga abantu watujajinga obuweereza bw'abantu nga tubeesinga ku bunafu bwabwe oli ajja kugamba nti clever naye Katonda omwagala naye okyalina obunafu buno olowooza nti n'abasumba engeri gye bali bantu twandibajajinza olw'obunafu bwabwe naye gwe sooka olabe wawulirako omwana pasita muto kolingeroza yavaawa emyaka 2024 akasookere nga Yesu agenda mbunna ekitabo kino tukisoma tunyikidde kusoma ready paper olaba kati ffe batugamba kubulira mulundi gumu kati wabulira omulundi gumu n'omugugula tubagaane
Niyo olwa Jeremiah n'omuzzukulu sigala nkyavu kyalemerako olwa Jeremiah n'omuzzukulu sigala nemerako. Bwabanga Mukama waffe agambye ate omulala ani agamba mpozi? If Jesus says yes. Yes, kati ate omulala agamba era ani? Nze ndi wano nsula ku mitayimbwa egyokya nywerako emisumaali emisongovu naye lwaki? Lwa kigambo kya Mukama. Naddi omu mwandibadde omu ku gwe muwulira nga mbayisaamu. Abasumba bandibadde beetaaga okuwulira abantu basabe nnyo Mukama baggyemu obusungu mu nda yaabwe ddala okusabira ye Katonda nnyo essaala ya musumba agiwulira enkambwe eya basogonyole yuza bwenga omukkiriza yakwisa etya? Bweti bwenfula kuba ekigambo kya Mukama waffe agamba tubasabire omukisa. Naga nti mwagale balabe bammwe mutayagala balabe bwe munayagala abo ababaagala mpeera ki gye mufuna. Kati essala gye nawulira nga bannaye yakanyuga nalaba obusaale nga butuuka eri bwe buzinga bwe budda gy'ali, nalaba obusaale nga butuuka eri bwe buzinga bwe budda gy'ali nga bumwegaana. Kati ffe ekyo kyogambye munno nti kyandibadde kirungi okuba nga obajaji nga omutukuvu yakebera atali mutukuvu talina kyamanyi. Naye Mukama atugamba tubabuulirire ng'abavubuka babeera bakulu baffe. Baba muzeeyi wange mubuulirire nga muvubuka, omukyalo omukulu mubuulirire nga mwannyinaze. Kubanga calling bwe weekuguddeko ojja kubuulira nga Yesu yabuuliranga ebirevu ebyeru nga wa myaka 12. Naye wano mu nsi wano Uganda tulabye nga banoonya amazima babanyiga ate aboogera ebyobulimba babagulumiza. Wano tulabye nga bwekityo bwe kitambula. Era lutuuse kaseera nga abayimba ebyobuwemu batutumukizibwa n'abayimba ebirimu amagezi balaza okufuna obujja. Wawemulako ko wayimbira ennyo? Saawemulako naye navumako. Nimba kiro wavumira? Ngambye kuli kuyimba olinamu olwali olw'obukambwe? Olimala nga olw'obukambwe ate nga lwakisa lwali ensi yaleeta. Eno kirebe ensi yaleeta. Naye osobola odduuliza n'omuzadde? Simanyi nange naye nga olwo. Olowooza kiki ekireetedde abantu kati saa zino okwettanira nnyo ez'obuwemu? Ez'obuwemu gavumenti etaddewo ekitundu ekimu abaana bakyetoolooledde. Gavumenti yeetaddewo emikululo mwe baddukira. Gavumenti etaddewo emikululo mwe baddukira. Nalabako nabbanja nga ekivulu kikutte akati nga kwepikya akutta akati. Prime Minister omulamba. Okwepikya naye wanaganda okwepikya ngamba kuba bifaananyi. Naffe tukimanyi kuba Mukama waffe wamala okujja bamubuuza buyinza ki obukoza bino? Twagala tubye buyinza ki obukoza bino? N'agamba naye kambabuuze. Bwe munambuuza nga mbaddamu okukwatisa kwa Yokaana kwavaawa. Ne baddayo ne beeyokya omusubi ne bagamba tunaabuuza nti bwava eri mu bantu ajja tukuba. Tunagamba bwava eri Katonda ajja tugamba lwaki tetumukkiriza. Ne bakuba ne bagamba naffe tetumanyi gye bwava. Owulidde? Kati abantu babeera bamanyi. Katonda ono agamba nti okwepikya kuba kuba ppikya. Akimanyi bulungi okwepikya kwabadde ategeeza akutegedde. N'oli ayimba olulimi olulala nga lweri nga luwemula. Naffe tugamba nedda ssebo oli wawa. Nze bwe nali nnyimba manzi wanani Fat Azi yaŋŋamba demu ya nani kwala lugamba oyu demu ya nani enaishi wapi? Naŋŋamba demu mbeera omukyala mulengezza naye waabwe manzi kitegeeza mukyala ate kiwemula n'enkyusa. Kyogamba kakati gwe oba owulidde agabakuli e Kenya nga Luswayiri tosobola kujja wano n'ogamba nti katutukyuse kibeere bwe kiti ku lw'okuwulira kw'abantu baffe eno. Wali okoze wako manzi demu wa nani anaishi wapi? Wali agamba nti demu mba nkakkanyiza ekitiibwa oba omujolonze. Naye noononya ekigambo ekisolo bba music. Ye n'aŋŋamba sinze na kunoonya n'aŋŋamba nti ate mu Luswayiri waffe osobola okukozesa manzi. Kale neebuuza eri bo tebabiwulirako ebyo tebafunako bababuulira nga ffe netufuna abatubuulirako. Kale Mukama waffe atugamba tebakoma ku byagala bwagazi wabula bawagira n'abo ababikola. Bwe ndaba nga ennyimba ezitambula ku TV zitambula ne ku radio nga zitambula nga manya nannyini TV n'atwala ensi babiwagira si bwe kiri.
luno olupya olwakafuluma luyita omnihayo kintawaanya okufa. Obiwulidde era yagala abaana baffe bawulire baleke tobibikkula kubanga kati twalabye nga Yesu yeeweza ali mu ensi ali mu kino ekiwenda kye walabye nga abantu bavudde bataamidde abawemuzi walabidde dda Yesu nga yatambula. Kanti juzi abaana bajja ne baŋŋamba naye Clever gye abayimba ebiwemula kati bafuna bamaneja era bw'ofunye ebiwemula bakufunirawo maneja. Nampulira omulala nfe n'agamba ama Clever goludde oyimba bw'otyo sigala ng'okola ki ng'oyimba bw'otyo. Ne mpulira ne ŋŋamba owulira ensi bulira bw'etambula kaakati nze tozija ku music gwe nnyimba kuba bwe nti bweze nkola ki bw'oyimba kuba ebyo byawanikwa bigamba ayonna asigale ng'akyayonoona omwenzi asigale nga mwenzi omutuukifu asigale ng'akola obutuukifu Mukama waffe ajja n'empeera yayiraye kale naffe tugamba wa yatutikkula leero byatulumanga nnyo ne bw'olira nti mukwatibwa bujja abantu abatali batuukirivu ogamba Mukama ekyakulumanga nga akubye oluyimba olw'obuwemu ayiseewo nga bwe tonayitawo ki ekyasinganga okukuluma ennyo. Kati bw'oyimba ekiyimba ffe tubeera mu kiraabu nga tugenza oyimba oba mu show wonna owulidde bw'oteeka Clever gye abaana babaalira wansi nolaba abaana 5 era bwe ziwera ssaawa nga 3:30 abaana babagobamu tetusigaza abantu abakulu ate bandibadde bakeesa naye show yaffe ziba ntegeke nti ategese Clever gye n'ateekamu really puzzle n'ateekamu ki okitegedde kati abo ffe abaana batuwa kuyimba nga bukyali olwaliro national zonna ziri 3 mu Jjinja zonna za Christmas n'eza misana okusingako n'emyaka egiwedde zonna mbadde nfuna za kiro naye kikyendaba nti emisana nfunyeko benyimbirako emisana tewali gubagaana naye mu kirabu tebakkirizayo baana ate tebalinayo bakola ki kati mu kidongo babagobayo senga babaayo ebintu ebitakola ki ebitatambula naye obanga abayimbi omuyimbi ajja n'owulira nti nno nti ani ajja Maddox agenda kuyimba sha omwana asobola otula mu kisaawe n'atavaamu mpaka nkya ne mama we n'atamunenya ye n'ekyo bwe zibeeramu eza katabike omwana mama we tamukkiriza ne message tebajja ziwulirayo abaana nti kubanga eziriyo si zaabwe zaabagwenyufu ate abakulu okiwulidde. Kale okyali kusema official tukwebaza okubeera nga twegasseeko njala kuba nga ate nkutegeeza kuba naffe aba Lemfi basindika ssente okuzijja mu ggwanga erya Canada, Bungereza ne mu America era nga njala kuba nga nkutegeeza nti nno osobola nga osindika ssente okuzijja mu mawanga ago ng'ozisindika mu Uganda. Kyangu nnyo kozesa nkola eyo ekisooka exchange rate awo ziri wansi nnyo. Ekyokubiri tebakuggyako ssente ng'osindika ssente zino then n'ekyokusatu gw'anaaba asindika ku mulundi gwe ogusooka ojja kufuna 30% cashback ate ebintu biri nga bikutambulira bulungi. Nana Herbal Mouthwash amannyo gwe kaluma olira side emu ebyokyo by'eminyogo bisanyiza amannyogo Nana ajja kuba nga ate akuyambako. Genda mu drug shops ne mu supermarkets obeere nga weefunira Nana ono. Nana bakutegeeza nti gwali ebweru w'eggwanga osobola okubeera nga ate omutumya ali e Kampala n'amukuleetera. Tokkiriza Musama kudda nga atakuleetayo katoni ka Nana. Nana ojja mujja mu drug shops ne mu supermarkets. Kati ate nammwe bannayuganda balina amaduuka eyo osobola okubeera nga ate omufuna n'obeera nga ate omuguza bannayuganda mu ngeri efaanaganirako ddala bw'etyo. Kale kaakati zikiza mbeere nga ate nkutegeezaako ku bannaffe aba Uganda National Lotteries bagamba batya. To get ready for your chance to win big, it's easy. The Uganda National Lottery has unveiled 5 new brand easy win games where winning is instant and excitement is guaranteed. Win your share of 2.5 billion instantly. Play anywhere, anytime, and make dreams reality. Register now on www.nationallottery.go.ug. Top up your wallet and we will give you 10% back of your first deposit in a bonus play. This offer is valid from 3rd till to 31st December. Bagama terms and conditions apply. So what are you waiting for? Don't be left out. Play easy win today. Bagama ntino muzanyo guno teguzanyi wali wansi wa myaka 18 ate bagama ne woba ozannya zanyisa buvunaanyizibwa embeera esobola okubeera nga ate ekutambulira ddala bulungi.
Kale kakati banne mwabagala okutandika bizinesi y'amasaaluuni munzikirize mbere nga mbanjulira bye bayise One Voice Store. One Voice Store bano batuusa mashini ezisala enviiri eza buli kika. Mashini ezisala enviiri eza buli kika tuzirina. Tulina eziri wireless ezo nga tezeetaaga amasannyalaze okozesa manda. Tulina eza masannyalaze n'eza buli kika. Osobola okugula mashini n'otandika okwesala enviiri ng'oli waka. Osobola okugigula n'otandika bizinensi ey'okusala enviiri. Kale kuba bukubi ku nnamba eyo ey'essimu osobola okubeera ng'ate ofuna mashini zino otandika okubeera ng'ate weekolera ku kasente. Kale bannange abantu aba appreciatinga craft ku Entebbe Road awo waliwo ebintu bya craft ebirungi ennyo. Details ku screen kwezidduka kweriri. Oyagala ebintu by'otteeka mu ddiiro byo, oyagala ensawo ezikoleddwa mu bintu byaffe ebya wano, oyagala table mats ezikoleddwa mu bintu byaffe ebya wano, oyagala dining table ezikoleddwa mu bintu byaffe ebya wano, oyagala bitengi bikoleddwa mu bintu byaffe ebya wano, ennamba ey'essimu gikubeko. Buli craft gw'olaba oyagala ku designinga garden yo naye ng'oyagala abantu asobola okukola naye nga bagidesigninga mu bintu bya culture mu bintu bya craft, tujja kuba tukuyambako. Kuba kuba ku nnamba ey'essimu ebisingawo osobola okubeera ng'ate obitegeera. Tukyalina Clever gye wano tukyanyumyamu mpola mpola ebitambula. Mbuuliranga bw'abiraba nange nga bwe ngenda mu maaso kubeera ng'ate nga banako naye. Owaaye Clever. Sebo. Ebiri ewaffe ebirala muganda wo mulwadde. Of course kati engeri gy'ali public figure. Buli omu awa endowooza ye. Si bwawe endowooza ye. Naye wamukubiddeko ku kasimu. Nze okuva kukola ku launch yange e Lugogo newankubadde nga mbadde kale okuva lwe nakyalirako family ya Mr. Mayanja asiina gwe nali ndabye gwe ndaba Maya gwe nsiiba ndaba. Okumulaba bo okujja okulabako. Miss Mayanja yagamba ewange bajja baagalayo ki. Maama. Kati awo respect esinga yonna kampulire kyogambye buteesitaza baganda bange bandabe nga beewujjako. Kyenyinza okukola ekisinga kutowera Saala. Aye kakati olwomu bagamba omukulu Bible weeri ne buwanga we buli bagamba omukulu takola ki. Ayinza oba yakyogera nga yakyogeza busungu nga naawe obasobya. Tokirowoozaako. Kasita nafuna ekika ekipya ekika ekitukuvu nenzikakkana. Bwe nafuna ekika kati n'ekika Mukama kasita nafuna amafuta ne malako emikolo n'entukula n'entandika okulaba ebintu nga mbiraba bulala. Mbadde nga neesiba nga bw'ozunga bw'ogenda owulira waliwo omukwano ogumiisinga waliwo ekimiisinga. Waliwo akaseera wabeerako awo ng'owulira omiisinga abantu bo. Kwe kugenda olufuukamirira n'embaga bannaye waliwo kyonna ekyagenda obubi naye tuddemu tukole ki. Nsonyiyiwe. So okuva ki ky'otaafuna oluvannyuma lw'okwetonda okwo? Tebawuliriza nsonga zange. Tebawuliriza nalina ensonga zange bambuuza waayi lwaki ozze ne bagamba naye mbabuzeeko ebbanga ddene. Naye mpulira mu mutima nga gwagukola ki? Guba miisinga. Nange bwe nali eyo baŋŋaana okwogera ekigambo kyonna so they didn't hear kyekyali ewange. Aye nabo ne sibalaba. Naye ne nsigala nga ndaba Yesu kati awo bwe ntambulira mpuliddeko nti mulwadde. Towulidde kati nze nkutegeeza mu butongole. Waawo mulwadde Mukama amusuuse. Omanye gye tutatuuka atuukayo. Tusooke tusabire Kamiliyoni Saala. Mmaze okusaba. Tusabe Saala ey'amaanyi. Mmaze okusaba. Omanyi? Nsabe naawe osabe. Mukama waffe yagamba akaseera akajja lwe tulisinza Mukama waffe mu mwoyo ne mu mazima. Kivudde gamba mmaze. Madenso tugenda gamba Mukama Katonda Taata omuntu wo Yozefu Mayanja tumukukwasa tumuteeka mu mikono gya Kabaka Taata. Nze kyemmanyi nti Mr. Mayanja musajja Mukatuliki era akkiriza Yesu okuggyako Miss Mayanja yakkiriza emisambwa n'emizimu. Nze kyemmanyi kati essala gye nsabye Mukama amusuuse nze mpulira kimala kwe kukkiriza kwange. Naye waba kyawa nnyo. Oba obukyayi. Oba obukyayi. Mpuliranga. Obutali bukyayi buba butya? Obutali bukyayi ate sikala omuntu omwe essaala ejjudde. Kyekyo omuntu yeetaaga okuzuukira emirundi emeka?
Simanyi. Etolaba. Kyovula bensi yonna erindire mukama waffe. Mukama waffe abajja akomawo kunona kanisa kutali lufunyiro. Owulidde. So takomawo ate kulokola bantu. Takomawo kubuulira nji, takomawo kukola kuddamu kubuulira. Wabula akomawo kunona kanisa ekutali lufunyiro. Kale katuyitirire nnyo okuwulira abantu baffe Abaganda baffe abaagala music waffe ekigambo kya Mukama ekibajja mu muliro ddana ate sekinnoomu. Mutabani wamwe yavuddeyo n'abaako bye yalaze n'awa concern naddala ku beetoolodde muganda wo. Mutabani waabwe tamumanyi. Ndoza nawe okimanyi. Takumanyi. Naye ndowooza yange eri emu oyo mutabani wo. Singa avaayo n'abaako bya raising. Kye kyali kyantwala okuba nga tuddamu okwatagana oba bamanye Jeremiah. Kyekyo kinali njagala era nababuuzanga okwawukana ku mwagala oba kugatta ne mugala naye tugatte. Jeremiah agwanidde okuvaayo ayogere ku bikyamu by'okola. Iye. Jeremiah jangu. Jeremiah mbwa Jeremiah alina byasobola okugamba wano sayidi z'omuzindaalo gwabwe. Jangu wano. Kibakubuuza ky'oba oddamu tandika n'ekyokunywa enjaga n'ebirala. Si kibuuzo kinene kiwa Jeremiah. Anti oleme kutya kubaako by'omubuuza. Jeremiah oli otya? Ogenda kugera kubanga oli ku muzindaalo gwa muzeeyi gw'owulirirako. Ogamba otya? Kubanga kale olumu akyankalana ate ng'ewange kiba tekinsanyusa. Kukyankalana atya? Neyejjako n'avaako n'akola ki? No, colors in like when wines are better of like family issues, then that kind of discomfort that happens here. Gwe ng'omuntu tokyagala. Yeah. Mwana wange omanyiza Oluganda. Anti omuweeredde. Anti naye ate kyekyo Oluzungu ajja ddogera nga afulumye naye kati eri waliyo mikwano gyange giwulira oyogera tugera mu Luganda naawe obadde ki? Ekyo eky'okukyangalana gwe ng'omwana tokyagala. Kiki ekirala? Kyenyinza okugamba muzeeyi. Kyekyo. Kyekibeerawo ne kikuluma. Kibeerawo biseera ki na biseera ki? Ngaawo n'agamba nti oba okutereeza ensonga z'ewaka something like that. Oba nga aliwo ekitasanyusizza. Then kibeeramu okukyankalana something like that. Ate bw'owulira nti muzeeyi anywa enjaga kikuyisa kiti? Kale baakyagala bw'aba akyagadde. Kubanga le kiringa nze wembeera nga oba kaŋŋambe ndi ku ssimu nga nina kye njagala. Omuntu oba olina ky'oyagala kale ate omuntu omulala tayinza kukikulemesa. It's like when you get addicted to using a phone, then n'otuuka ekiseera nga tokyagirina. Kati kiba kizibu nnyo kikuggyako. Naye at least you've gone to school. Omanyi Yamaze sinasi. Naye yafa ate simuzaayo ku ssomero ddala. N'omwana ajja kuddayo. Kati Yesu kati si Yesu. Kati Yesu naye bw'abanga ayagala naawe otandikira. Tusaba alekera okusaba amati tetunaba kusaba. Nedda yeetaaga akyali muto. Nze gambe yamaze okusoma. Kaakati anti osomubuuza naye nagaye mubuuza ebyoyagala. Kale ngenda kukimubuuza ekyo naye ekyokukoma okusoma tokiŋŋamba. Mubuuze ate bw'omala akyali mwana muto. Ate ne byasoma yakabitegeera. Simanyi ewange we nayagala okutuuka okusoma atuuseewo. Kaakati ndaba saagala njagala atandika okukola academy agende mu masomero agalimu ebyemikono oba kyagende mu ekyo kyonna naye si ssomero mbeera ssomero. Bw'obeera awo ng'obadde ku ssomero n'osanga abantu abagenze mu rehabs olw'enjaga. Olumu totunayiko n'ogamba nti ku myaka gyange gye ndiko nga muzeeyi yampeerera singa aviirako wano nesituka we njagala kusoma tekikuleetera fiya n'ogamba muzeeyi oba kale kendeezaako oba kola bw'oti. Era kiteekamu kofiya. Waliwo kale situation ng'olaba nti kisusse. N'otunula mu maaso n'olaba nga ddala kigenda kwongera sukka. Era n'owulira nga kale okyagaliza agenda akole ki? Akendezeeko abeere ng'ava mutereeza. So wali omweŋŋanzeeko n'omugamba muzeeyi bw'oti oba guno gwe gusoose? Simanyangangako okumugamba ekintu kyo. Kati wuuyo yakweyitidde. Njagala I want you to be honest. Yes. He's your dad and I believe you're proud of him. Yes. Akusomesezza.
ne bw'otambula butambuzi n'ogamba ndi mwana wa Clever J oyinza obutasula njala because alina bafaana abali eyo. As far as drugs are concerned oyinza musaba kire honest kusaba kuba yakwegambidde obimwegambire. Kyenandi mugambye okukendeza naye ate of course kyendi mukulaba akendeza. Yes. Abadde akendeza ki? Enjaga. Opimira ku ki okukendeeza kwo? Okendeeza kwe kuno nti olaba emirundi kati bwe luba nti olunaku n'olaba emirundi gy'anywedde no comparinga n'ekiriwo kati n'olaba nti anywa kyenkana ki n'olaba nti abadde ng'anywa as in like aŋŋambe like 15 times a day n'ogenda okulaba nti oba atwala like these days like 2 that is in a day oba n'obutanywerako ddala. Okay. Clever. Discussion is a bit uncomfortable. Era kyemmanyi Elijah Jeremiah waali akankana. Naye ate saagala okankanenga. Olina okwogera n'ogamba akyankana ddala nga mami amusumbwa kati asula mu studio. Tolina kutya ge mazima onaavaawo wano ng'otandika okukuba ebiraka. Leka akubuuze nga bw'omwandukuge totya. These discussions are a bit uncomfortable. They are comfortable with us, with my son. Jesus is here, our Lord is here, we are comfortable. Gwe singa omwana kati nga w'omuwulidde. Of course, ebitotwala mu mbeera efaanaganako kati gw'oli musajja. Obimanyi olumu mufunamu challenges wano wano n'omaliza ng'ogenze eyo. Oyinamu ky'owulira ng'omwana akweŋŋanze n'agamba taata kino mpulira kinnyigamu. Osobola okwalirizibwa okukyusa. Gwe kyoba omanya nti akeezimbira tekaba kato nakugamba mu bigambo bya Mukama nze ntambulira ku bigambo bya Mukama eby'abantu sibigenderako nnyo. Titeemu 15 egamba eri abalongoofu byonna birongoofu naye wataliyo bulongoofu buba bugwagwa. Omulongoofu ateekeddwa okuba manyi bw'asabira emmere eyo. Naye akyasaba Obwakabaka bujje ekitaffe ali mu ggulu emmere yagitukuza atya. Agambye buli kyakulya kituufu kuba kitukuzibwa na kigambo. Naye olw'obutamanya kukisabira oba olina kivaako. Neewuunya abali emmere bagisabira batya nga si batukuvu. Mu byonna otegeeza ki? Kyekyo bw'obanga obadde bagambye byonna birongoofu eri abatukuvu eri abalongoofu. Kati gwe oli mulongoofu tandika okumbulira ekimpeebuukako. Kuba Mukama waffe bwaweebwa byonna byaweebwa tekwavaako kintu n'eki. Mu byonna ogezaako kuwolereza njaga ogezaako n'atera kuwolereza n'abanywa omwenge basinga ennyo bano mpaka munatunulire yagukola gwe muguveeko mulowooze nti ye ate akuba atya bw'aba akuba yakola omwenge ate ye akuba atya. Nana Herbal Mouthwash ly'eddagala ettuufu lye nnakakasa mu kujjanjaba endwadde z'amannyo. Amannyo gakuluma bw'ossaayo ekyokya oba ekinnyogoga gasannyalala bw'osenya ovaamu olusaayisaayi oba ogayiza ludda lumu. Senyesa Nana naye weegendereza abafere tebakuguza kappa mu kkutiya. Musange mu famasi zonna. Nana yakakasibwa National Drug Authority. Almutawa Enterprises Limited bano be bakafulu mu Real Estate Development. Oyagala kutunda oba kugula ttaka, Almutawa Enterprises Limited be bakafulu balina polote enteeketeeke obulungi ate ng'ebbeeyi esobokera ddala. Ensonga zonna ez'ettaka n'oddikulaakulanya zonna bazikolako. Bagula n'okutunda amayumba ate basolooza n'ennyumba z'abapangisa ku lwa Land Road kw'ogatta n'okulabirira ennyumba zo. Almutawa Enterprises Limited beerufu. Almutawa Enterprises Limited esangibwa e Nansana ku Hoima Road mu Nansana Municipality. Oyinza obafuna ku ssimu 0705479993 oba 0753319461 ne ku ssimu ya WhatsApp +973623889. Teweerabira Almutawa Enterprises Limited. Nina wano omwami yajja wano nga mbuulira enjiri alina akacupa ke nga anyawala alina ng'akirevu. Mu butuufu n'akanywa katuuseeyo naye mpulira tekankuba bandiitirira akalala. Lwaki? Ng'ebigambo byabwe tabiwulirangako ng'awulira aseetuka ayingira. Tugende ku nsonga ya singa ogubadde mukisa.
oyagala kugenda mu course oyagala kugenda ku HS? Ebeera HS. Oyagala kubeera ki? Mu kulaba kwange okusinziira kale ku mirimu egiriwo bandaba nja kwongera n'ekyaddadi ku muziki. Kuyimba? Naye mu kuyimba oyinza obutakusobola kukukamu. Kuyimba nze laptop bagireese leero mutabanira kuba nti nga bugamba enkyankalana bitali bulungi. Ne laptop bagireese njane kamera ejjo tandika okwezingira abantu video. Kubanga eri badde bazinseera video tuli bunja gikole milioni 8 nenga ndaba abagikola banziba. Kalinawo oba ogenda kuba bojja awulira mukama bwana kuba emigo. Nenga mbadde njalo editinga video kuba you good editor. Bono ogenda ku kya Simon yagala kuza ku SHC simanyi bichebe bichesi awo. Alina okuyambako akweka transport n'ekyogenda okusomera nga akitaddewo. Naye saa zino oyagala music kola ndongo okuyimba. Naye nkugamba njagala kuterawo bere ng'osobola okweditinga videos because you can. Otherwise genda wali wekubira amataffaali tuli bakubira amataffaali. So mu bufunze kino kyogezaako okukola Clever kwe kulaga nti olumu ebigambo by'abaana tebyanditukanze singa tubitandika bukyali. Kati nze muzeeyi wange yaŋŋamba sivange wa kamiliyoni nga sina kyenjize. Ate manager wange Chiwa Plan bwe yansuulawo muzeeyi wange yaŋŋamba gula kompyuta yo tandika okucapa. Era bwe ntambula sikivangako kati bwe ntuuse. Sina kye nnina nga sikiwogganiranga mu microphone. Kakati nono baba agenda kola videos ndooza ngalo ze zinaamusumba okunyiga n'okukola naye nga ndaba awalikiriya. Kuba bitegera bimanyi oluzungu alutegedde nze kwa laptop njiguze njala ne kamera. Peterson yaŋŋamba alina kamera njala mugula naye atandike asooka na yange. Nakuze nfulumya audios kubanga videos za bei njala kusobola kugulira akamotoka mbe nga asobola okuba empanvu. Naye onaabire nga azikola ki? Tolaba azikwata. Oba awo oyinza omumpera omulimu ku TV n'aleka okwogera ebiriyo. Tane ate okwogera ebiriyo. Nga bw'obinonye wano naba nga yakole. So mu bufunze ate omwana singa ono omwekangira ewange n'omulabira wano. Naliwo nga namukutte ng'akola ki? Ayogera ku byatali mu mativu naawe. Nyumirwa nnyo. Nandyesunze omanyi papa bwe njogera ebigambo bino ebisinga abasinga mwagala nnyo owulira bad image yange naye sinza alina ojjogera mufune akadde mukyazeeko madamu wange. Naye mwagala owulira ndoza bad image eri ewange kati muwulireko kati bwe bya maka kyekyo waba tewali nsonga ya bifulumya bwe genda mu byawandiiki bulabe bagambye obubi buli mu kisenge. Kubanga ekisooka obanga olina ekifaananyi ekibi ng'omukyala waali kitegeeza nti akyakwagala buli omu simutuukire. Nze kati sikyamwagala just mbeera bubeezi naye. Olina obusungu mwana bwe yagambye. Ate wulira ndowooza olaba omanyi mwagala mutwogere ebibanyumya amatu ge mwagala owulira temwagala mutegere nti abakyala batunyiza olumu ne tutuuka n'okubakyayira ddala temwagala tubyogereko. Yenze yayimba bwe tuyombanga tuddamu ate ki kyensanze bwe tuyombanga tuddamu ate temwagala nkubuulire. Kyekyo kimutaba temwagala kuwulira naye gaba ge mazima. Ali waba awulira naye n'akyusa mu bitaanibula bulungi oba omulwadde ayogera nti ndi mulwadde n'ali obulungi ayogera. Aye kakati Clever gye omanyi tugenza omumaliriza obuzibu tufunye nti enkwata y'amakembi ebale egenza okumalirizanga eyonoonya obulamu bwammwe. Simon Linda akonaawe si enkwata y'amateeka mbi enkwata ya gavumenti yaffe mbi. Ate gavumenti makage amatooke 3 ga 10 liiryo likulira bwere nga liko amatooke mangi. Oba tuli waka ki kigaana abasajja okutwanga basimba ensuku bwaba nga tuli bannansi nga tuli mu Uganda yaffe lwaki tusimba tulima kugula amatooke 3. Kati gwe kyekigaano galima gaga nate nandibadeko gwenkulagira naawe agasobola okukuliisa omwaka gamala ate nkyayo ekitooke kireeta ebitooke 5 buli kitooke kireeta ebitooke 5 kakati kulina temako kati kungena temako ddala naye ettaka lya bbeeyi kyobola girima mugamba bw'obanga toseetinze bulungi eri gavumenti egutegekedde bulungi egutegekedde emisolo gy'amaanyi era bw'ova ku kyange ng'ogenda ku ky'omusolo
naye ffe waffe Yesu atusasulira omusolo yasasula ogugwe n'ogwaffe. Kitegeeza nti naawe wadde oyinza okuba nga ne baganda bo temukkiriziganya naye osobola okukkiriziganya ne muganda wo nti amaka omukazi asobola okulemesa amaka. Okulemesa amaka? Bayibuli ebyawandiikibwa bigamba Mukama waffe tawagira kyaggoba mukazi. Ate bw'osumulwanga eri omukyala tonoonyanga kusibibwa kwa kubiri. Lwa butasoma bigambo kyova olaba nga abamu bakulaba nga kuba bad statement, but if you come to across to ku kigambo kyennyini ne weesomera ekigambo, ekisingako kwe kukkiriza okubatizibwa n'okubibwa Omwoyo Mutukuvu kuba yennyini yakusomesa kati ekigambo. Pastor Bugingo ayinza okulimba. Naye ate ekigambo kya Katonda tekikyuka. Ekituufu ekyandikoleddwa kyandibadde kisinga kwe kuwulira enjiri ey'amazima. Kwe kuwulira enjiri ey'amazima. Mugamba ku nsonga eri ey'obufumbo gye tubaddeko. Era bwe wate wali enjiri y'amazima obufumbo tebuteerakaniza ekyakozesa bwe kino n'ekiggala nga bwe ggambye omukyala wange sikyamwagala naye kati mbeera bubeezi naye. Nayita abakadde b'ekkanisa bajje tuleko bwe tutuuka baagaana. Bayita poliisi ejje tuleko byagaana. Ne tuya mukwano gwange nga negwe naye banga mbaze naawe ddene. Kale tubeere. Tolabe we nfumbira. Buzibu ki obusinga obuyinza okugambisa mukwano gwo tokyamwagala? Kubanga bw'oba towulidde ekigambo kya Katonda atandika okulaba oba tokiwulira otambulira ku misoso gyo gy'otambulirako nga ne bwe naakugamba ki era otambulira wali. Olowooza ye mukwano gwo musanyufu ku ggwe by'okola? Aliwa mukwano gwange? Mukyala wo. Si mukwano gwange. Era kyembadde nnwana ebbanga lyonna myaka 2 kufuuka mukwano gwange. Naye kati nja muyita muganda wange atali mukwano gwange kati muganda wange mbeera bubeezi naye. Amavaawo tetunyumya ku maama nga oli. Togoba mwana wange. Antunyumya ku maama we. Kale. Kale. Bagamba anaakujja emizaago eyanyuma. Maama muveeko, maama muveeko. Njagala ntumalirize. Gwe atamaliriza nze nyumya naawe okumala ebbanga ddene lwa nsonga. Bwe mba ngenzeeyo nga nfulumye nsangayo ababonaabona. Juzi nagenda Embalala nga ninayo show. Akaana ne kajja ku drive, Kireva mwana, Kireva. Nagamba mwana sina kaddeko naye jangu ku show. Kati ku show ntuuka mala okubalaga kangamba papa ngenda. Ngampa ku namba yo nno kale nga obwedde oliwa. Wedda ndi wano nkulinze. Ngagende wafaane njimuwadde ennamba naye akadde siina. Ali tulina owandiika. Gende wafaane agenda kungoba. Kati mwana mwene esinga afaana asobola omwana omuto akyasuubira okuba nga afaana agenda mugoba wadde mukae genda ku ennamba. Tulaba generation entisa gy'ebeera erina gye tuba tulaga. Woza agambye mu Uganda waliwo atalina kisa. Gende wa President Museveni olabe ekisa ky'alina. Waliwo atalina kisa naye ekyaggalirwa wano ku nsi ekitubiginisa emisolo kyekyaki. Tutekewo good conduct abaana balime, emmwanyi bagirime, ettooke balirime. Omuzzukulu yeyagale. Abakubuukinga bakunoonyeza ku ki? Nze ababuukinga ennaku zino agamba Simon akuva luli Yesu ye maneja wange. Ambuukinga bw'oba oyagala Kireva gye buuza akuli okumpi. Kati ndi naawe anti. Iye wawane wakoli Jeremiah wange wali akuntwala. Ennamba y'essimu. Christmas n'ebifulu 6, 7, 24 n'ebifulu 2, Mbale ne Soloti. Christmas n'ebifulu 3, emisana Jinja n'ebifulu 3 Emitiana. Ate ennaku z'omwezi nga 26 ngenda bwera ku boda mba njala kweyongerayo mpaka Kihihi. Kati awuliddeko ebyo byenjogera wano wembera ono Simon antuukako anytime wano waka. Sina kye nkugamba sobola kuwa namba yange ya simu nagibawadda. Giwongere. Sikyagibongera. Yesu kati yamala ensonga zaage. Gwe jangwe waka twogere genda ku mukutu ennamba gyeri. Ennaku ze mbadde njigaba naye nga bwe njigabako abagikubako balinga abagamba tukuwe ssente mmeka ate nga tebaakuwa. Kati jangu okiŋŋambire wano. Tusabira tuwe essaala esemba tugende tuve wano. Essaala mugyetegekera nnyo nammwe muli. Kireva tuwe essaala esemba, tuwe essaala esemba. Ayi Mukama Katonda omuyinza w'ebintu byonna. Tukuŋŋaanye maaso go. Wagamba nti owulira essaala z'abatukuvu. Towulira ssaala za mulala yenna, owulira essaala z'abatukuvu. Nange nsinzidde wano we wampa mu maka gange okusindika essaala eno. Omufuzi yenna ali mu byobufuzi nga takwata by'olagira
omuggyeko mu bwangu bw'ekitalo ate wabanga akola bulungi omutereeze naye eggwanga liri mu kusinda abaana basinda eyo. Ayi Mukama taata eggulu buli kimu ekiri mu nsi kikyo tugiremu tukenderezeeko ku busungu tuli obutandisa okubuubuuka at least otukolere ekyo otukolere obufuzi obulungi naffe tugenda kusinza linnyako tujja kuyimba buli bwe tulaga wonna nga tuyimba linnya lyo olw'obulungi bwona oba otukoze. Tukikusabye nga tuyita mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo. Niba naye kati sala bw'oŋŋamba bw'omenyamenya mu ssala njulo giddamu buto. Tweyongereyo. Ayi Mukama eno awulira abaana basinda eri yonna bakaaba basayimeno bakaaba munnange tukusaba tokoma bukoma ku kamiliyoni eyingira eri abalwadde ddala abali mu bitanda abali abakwagala okuwulira okufuna obujjanjabi kubanga biba bibaluma. Okendeza obubenje ku nguudo juzi nasanga obubenje kumpi 8 ku Lwembaale ekiro okendeze ogule amatu gaabwe bawulire enjiri ey'amazima eggwanga laffe litambule bulungi. Nkikusaba nga mpita mu linnya ly'Omwana wa Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Mwero kubanga timbaddeko nnaku olwo basimu ne banyuma tweyanzeege. Mwiraba.